Okukwatibwa kwa John kwalese ensasage y'amaanyi nnyo mu Saudi Arabia mu kibuga ekya Dammam. Era nga John mubadde mumumanyi abasinga akola ku nsonga z'abankuba kyeyo omwo nno mwe muli okubayamba okubatolosa abali mu mbeera embi okuyambako abo abeetaga okudda ewaka n'ebirala nga bw'abadde abikola. John ono abadde muvuzi wa mmotoka mu ggwanga erya Saudi Arabia. Era nga bwe twogerera wano mikwano gya John girina obubaka gye busindise eri mwena mwena abawagizi ba John. Era nga John ali mu kkomera right now era nga mulimu abantu abatandise okumukyalira. Omusango gwa John tetunnaba gutegeera bulungi yakoze musango ki. Abalala bagamba John yenyigira misango oba y'omu ku bakwata ku gwenjaga oba bamukute gwa tolosa baana tewali amanyi. Yenze Shila Adita munnegatteko nako olwaleero tusubscribinge ku YouTube channel eno kubanga ffe nga nkuba kyeyo tugyetaaga ate era mukwate ku notification bell nga buli video yonna etuula ku eno channel ogiraba bulungi nnyo. Oyinza okufunamu ekigenda okukugasa kankiddemu, oyinza okufunamu ekigenda okukugasa mu video eno. Kyovula bambagamba mugirabe ate era mu commenting nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga n'abo bonna abatannaba kubanga balaba video basobole ogiraba nga beeyambisa comment section. Katugendeko mu butambi obumu obukakasa enkwatibwa ya John n'embeera mwali right now mu kkomera eyo gyali ate era tubeere nga tukomawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya bakyali bange. Omwami gwe mulabaawo mu kifaananyi ekyo bamuyita tulinawe John. Era ng'erinnya lye bwe ligenda tulinaye mu mbeera eno yonna. Bamusiba ndowooza weeks nga 2 emabega naye nkubyekubyeko amasimu ku bakyali bange bennina Dammam gy'abadde awangaalira buli omu nga ngamba kike. Wabula kye nsobola obbagamba tukanye saala tumusabire tulinawe waffe asobole okulabika nti naavaayo either adda waka oba abaddamu ne bamuta n'asobola okulabika nti naakakkalabya emirimu gye. John oyo yavaayo n'akola video mujjukira ku Rasta n'ayogera bye yayogera ne mwanukula. Kuva ku olwo ne tufuna obutakkanya wano ku kitimba okitegedde emabega awo nenfuna ebizibu n'avaayo n'akola video n'aŋŋamba yakomentinga na bukomentizi n'aŋŋamba I deserve it. Naye ffe mwattu nga bwe nkugamba ffe tuli ku mawanga wano toyagalizanga muntu yenna kkomera oba kyaliiwo oba si kyaliiwo okitegedde. Nze tulinawe simuyinaako buzibu era amwagaliza ekisinga era nsaba mikwano gyaffe abalungi oba olina ky'osobola okukola bambi tuyambe tulinawe asobole okulabika nti naakomawo akole emirimu gye okitegedde. Dammam gy'abadde awangaalira abantu babadde awangaala nabo nze mbadde sibamanyi bulungi kuba abadde si kyali wange naye mwana toyagalizanga muntu yenna kkomera nga olaba erinnya lye nti tulinawe era tuli naye mu mbeera eno yonna asobole okulabika nti naafuna obwenkanya asobole okukola emirimu gye ng'omuntu yenna omunnayuganda omulala. Nze kamwa koogera nze nkola videos nnyingi ezikwata ku deportation nga ntwala abantu naye nafuna warnings ez'enjawulo nenzikakkanamukko nensalawo video za deportation nzigendeko mpola oba kitono olwa warnings ze nafuna okuva mu Bawarabu n'Abannayuganda. So munnaye tulina okwebereramu yadde nsigala ntwala abantu ku deportation naye video temujja ziraba nga nnyingi nnyo nga zikwatagana ku dipo. Nze Papa Media tusabira tulinawe asobole okulabika nti naavaayo akakalabya emirimu gye Papa Media. Obonno bwe bumu ku butambi bw'Abannayuganda nga bakakasa okukwatibwa kwa John. Bangi baasanyuse ne bagamba John kimugwana, abalala bagamba amaziga ga mwana muwala gwe yakola olubuto n'akanyuga ebweru nga bakyali mu ggwanga lya Saudi Arabia gye yali agenza okukuba ekyeyo geega mutulugunya era nga abalala bamugamba tojja kufuna mirembe mpaka wonooyamba omuwala oyo. Katuddeyo katono ku story eno eya John ey'omuwala ne John oyo gwe yafunisa olubuto. John yagenda n'ayagala omuwala bano abamu ku abo baatolosa mu kumwagala ne bafuniramu olubuto. Omuwala oyo we yafuna olubuto John n'amugamba awunya waawo nze ndi mufumbo fuluma onvire n'amukanyuga ku street ly'eggwanga lya Saudi Arabia n'olubuto lwe. Era nga omwana oyo yasabako obuyambi eri John amuyambe abeere nga addizibwa ewaka mu ggwanga erya Uganda, ekintu John kyataasobola bulungi nnyo. Abantu baavaayo ku TikTok nga mwe muli bankuba kyeyo ne batandika okuvumirira ekikolwa kya John kyakoze ekyokufunisa omuwala olubuto ate era n'abeera nga amuddukako era ne bamusuubiza nti luliba olunaku lumuwe luti
ojja bisasulira ebyo byonna byekoze amaziga g'oyo omuwala ojja gasasulira n'omwana oyo azaaliddwa mujja kubanga mumusasulira obulumi bwayiseemu kati ekintu nga kino wekituuse ku John nabiki byazenga ayogera Abannayuganda bangi nnyo basanyuse naddala abo babadde nabo olutalo nga bagamba kikugwana bulijjo ffe wetufuna ebizibu obanga malayika novayo n'otwogerera bibi byereere ekintu kale nze kyesitakkiriziganya nakyo lwa nsonga John Munnayuganda munnaffe ate era aweva match abadde n'ebirungi byakolera bankuba kyeyo abadde n'ebirungi byakolera Bannayuganda abali ku kyeyo so waba agudde mu mbeera bweti ey'okumutwala mu kkomera ku musango gwe tutamanyi agenda guwoza atya emisango agenda givaamu atya ginaamusinga tegimusinze banaamusiba tebamusibe anattibwa oba tattibwe ffenna tujjukire nti no mu ggwanga lino erya Saudi Arabia waliyo Abannayuganda bangi nnyo era nga baweze Abannayuganda 9 be bagenda otteeka kalabba omwezi guno ogutandika bagenda kubanga babateeka kalabba babere nga battibwa ng'omusango gwanjaga kakati nga tonnaba kusanyuka sooka weebuuze John y'omu kwabo abagenda okuttibwa oba y'omu kwabo be baasibyemu obusibi bateebwe oba y'omu kwabo gwe bagenda okuba nga badipootinga kubanga emisango egimu tegyetaaga kuttibwa gyetaaga deportation waliyo emisango egimu nga weetaaga kusibwamu bbanga nga mwezi gumu myezi 2 oveeyo waliwo emisango egimu nga bagenda kubaaninga bubaaninzi obutaddamu kuddamu eyense kati tusuubire nti John egimu ku misango gyakoze gy'emisango egiri simple egisonyiyibwa wabula ne bakugamba oba genda obutadda oba tukugobedde ddala tokomangawo era tusalanga mulino eggwanga tusaba bambi buli kimu kimugendere bulungi ate era nga wetweyongera okusaba Katonda bambi nabo bonna abali mu kkomera asobole okubaawo teekako second chance abateekeko ekisaakye abawe second chance babere nga batebwa Ensasage Adita Embagalani.